Falo kumukasa yakwatidde mukazi we Nalukenge emmere mu bwenzi guza musanvu ez'ekiro mukasa aluddenga asuulenkeso bulali mikwano gya Nalukenge okumuwagulizaako nti ayingiza abasajja mu nnyumba ne beesanyusa ku lunaaba kutelo bona nga beesanyusa ne Simandakeemo yabaguliza ku ssente bw'ekyalo Amuli Wagaba ne poliisi ekingira mu nabazza nabo ne basukiramu okwenda maka ga Faluuko bano babasanze mu kikolwa Semanda olutegedde nti mukasa abasanze n'abwalampa mu Serenge nga gye bamujjiro tebakubagana era polisi bataasiza Lwakyalinya ku Serenge Gwanya erinnya lyo atidde abagambyeko nti oyo bba wange Gwanya erinnya oyo muto wange genda eri polisi ekutta ababiri bano ne batwalibwa polisi ekingira gye bakuumibwa Nalukenge mukuuza akagambye nti bba yali amuleka mu nnyumba nekwe kufunayo ambeesabese gwayise muganda we tumaze emyaka 3 nga tajja waka tajja waka naleetako n'abatemu okunzita era n'abaana be nali nina ne bajjamu kino Semanda akiwakanyiza n'agamba n'omukyalo n'omuganzi we kati emyezi mukaaga n'ategeeza nti bwe kiba kisoboka okumuwa mutwalire ddala bamukuwe sawa zino tumuleete omugende waka okkiriza tumuleete omugende mukasa ategeeza nti akyetaaga mukazi ono amuviirire beegweredde ebisongovu namujjako omwana nga lwakuleeta basajja mu nnyumba ate mukwano ge yennyini yaŋŋamba tozeyo maka ga Faluuku makya gye tusanze abatuuze ne bavumirira ekikula kya mutuze munaabwe ekyokuleeta omusajja maka ga bba ne bagamba nti waakiri yali mutute mulooje amaka gaffe tugateekemu ekitiibwa bwoba oyenda genda wabweru oleme kuswala mu baana oba ayina omusajja yandibadde agenda oba si kyonanoba n'agenda ewala ate si kirungi kuleeta omusajja mu maka gaani ga musajja mulala kya bujozi okugamba nti omuntu oba omukazi nti oleeta omusajja mu maka ga bbaawo nga n'abaana bateeseza wa neiba naye mu nnyumba y'omusajja ng'akeera ku makya n'apangisa n'akuwa ekyokulya kibi nnyo nze nkivumirira si kirungi kireeta obutemu abakyala kibawa ekyokuyiga kuba sawa yonna obuli mu bulamu bubozanyiramu omuntu asobola okukola ekikyamu omusajja kuba amaka g'oba olimu si malungi nga sigago omusajja omukazi omusudde mu nyumba omwaka mulamba oba oyagala akulaate omusajja agenda n'akola n'addayo ku bintu mamba n'alya biki byonna n'alya n'akoma waka ng'aleeranga nsaka kibaki ebyange sibigabira neiba Senti Wagaba ategeeza n'ensonga z'abafumu bano bazireetako mu ofiisi y'ekyalo ne bali mu kukkaanya twabagamba dda bafune oludda olw'omwami n'oludda olw'omukyala basobole okuba nga bali wamu bamalize ensonga zaabwe kubanga omukyala alina abaana babiri abakulu ate n'ono amulinamu omwana Lydia Nalweyiso yakusakidde Guleno ku Lwabukedde TV.